Olwaleero tukuza Sunday eya 23 mu budde obw'omwaka. Omwaka gw'Ekereziya tubeera ne Sunday ez'obudde obwa bulijjo oba bwe tuyita obw'omwaka 34. Sunday eya 23 etulaga nti already twayita dda mu makkati. Ate tukyabuzaayo Sunday nga 10 okumalako omwaka. Kyokka omulamwa gwa Sunday eno ne gutujja mu byonna bye tuyiseemu mu Sunday 22 emabega, ne guddamu okutujjukiza gye twatandikira obudde bw'Ekereziya mu budde obw'amatuuka. Nga tutandika obudde bw'amatuuka, amasomo gaffe n'obudde bwennyini butubeeteeka mu mbeera erindirira oyo agenda otulokola, erindirira omulokozi, omusige w'Omukama, oyo agenda okuwa obulamu, agenda okuwonya abantu, oyo anajja n'abeera mu ffe n'azibula bamuzibe, bakiggala n'abazibula amaaso, abatasobola kwogera n'abawa okwogera. Bwe budde bwe twatandikiramu omwaka gw'Ekereziya. Ate we tutuukidde ku Sunday ya leero, Sunday zirise emabega zibadde zituyamba okuddamu okujjukira biki Omukama byatusaba, naddala ng'atuyita okukula mu kukkiriza, okumunywererako n'okumalirira okumubeerako akadde kaffe konna. Sunday ya leero bwetyo netuleetera okuddamu emabega ate nga tuzimbira ku ekyo bulijjo kwe tutambulira. Nga Sunday eno etujjukiza nti omulokozi ali mu makkati gaffe, etujjukiza nti Kristo ddala ye mwana wa Katonda, oyo gwe twalindirira, yatulimu ate yatutuma, kubanga byonna bye tukola biva mu ye, biyita mu ye, ate nga biri mu ye. Nga tukuza nno Sunday eno amasomo gaffe, naddala essomo erisoose litugirayo nnyo ekyoyo gwe tulindirira, agenda okuwonya abalwadde, agenda okuzibula bamuzibe, agenda okuwa bakiggala okuwulira, n'abo batasobola kwogera okubawa okwogera. Kino nno mu Vanjiri tuyinza okugamba mu Kristo kituukirira, naye nga bwe nkugambye nti Sunday eno etujjukiza nti omulokozi ali naffe. Evanjiri eyo teriiwo nnyo kutulaga kyamagero Kristo nga azibula omuzibe w'amaaso n'amatu. Tetusimba nnyo ku kyamagero ekyo, wabula kutujjukiza nti Omukama ali naffe, oyo gwe twalindanga, ate bw'abeera mu ffe ajja atuggulawo. Effeta mulabe, muwulire, mwogere ekyo Omukama kyatuleetera. Nga nno bw'atyo Omukama ayongera otuyita. Obudde bwe tuli mu budde bwa COVID-19, bantu bangi tugoberedde Omukama, ate mu muggalo guno ne kiyitirira nga tubeera ku mikutu, Facebook, YouTube, abalala ku WhatsApp, kwe tugoberera Omukama. Naye nno ye n'akomawo okutujjukiza olwaleero nti ali naffe. Abatawulira, Omukama atuggula amatu tuwulire. Abo abatasobola kwogera twogere, abatasobola kulaba tulabe. Tuleme kulowooza nti embeera gye tulimu ya kizikiza nnyo, tuleme kulowooza nti obulamu bwaffe buweddeyo, wabula tujje gy'ali oyo Kristo ali mu ffe atuzibula amaaso ate tuddemu obulamu. Kristo ono atuzibula amaaso, Evanjiri ya leero gwetulaga ye Kristo y'omu atuleetera okubeera n'emirembe. Ti mu bulamu bwaffe tunoonya emirembe, tunoonya obbeera mu ssanyu erijjuvu nga buli kimu kituukiridde. Bw'atyo mu ssomo eryokubiri mu bbaluwa eya Yakobo, Omukama n'addamu tujjukiza nga tubeera ne bantu baffe, tuleme kubageraageranya, tuleme kubasosola nga tusinziira ku bw'omuntu, nga tusinziira ku ebyo ebitali bya bwa Katonda, naddala abagagga n'abaavu, kubanga Omukama ye oyo gwe twalindirira n'ajja mu bulamu bwaffe n'atubeeramu, tasosola. Ate abo be twanditutte ng'abaavu mu byensi, ye mwennyini baalonze n'abateekawo okututuusaako amawulire agasanyusa. Tujjukire Sunday eno kyetuyita Omukama ali mu ffe. Omukama oyo gwe twalindirira waali. Tuleme kunoonya byamagero, naye tunoonye Omukama. Omukama ng'ali mu ffe, ebyamagero bye
bijja kukolebwa mu ffe, ajja kutuzibula amaaso. Sande nabasinga tugimanyinga Effeta Sande, kubanga muvanjiri omukama akwata ku muzibe namugamba Effeta, ng'amukutte ku matu n'amukwata ku maaso n'amukwata ku mimwa. Effeta kigambo kimu, gulawo, weggule. Omusajja n'alaba n'awulira, eyali tayogera bulungi n'ayogera. Sande nno bwetyo naffe omukama kyayagala tugule, tuve gye tubadde twekwese mu busirifu bwaffe, tutandike okwogera. Abamu tetukyawulira kigambo kya Katonda. Sande neddamu tuyita muwulire ebigenda mu maaso mu ggwanga, ate musobole okwogera, musobole okwegayirira omukama. Ebigenda mu bulamu bwaffe bitunuulire osobole okubiraba. Ebisanyusa obibeereremu ddala mu ssanyu, ate ebitasanyusa weetereze. Omukama nga bw'atukwatirako, omukama nga bw'ayongera otutambuza, tutambulire wamu nga tugamba nti ddala tuli ba Kristo. Tuleme kwerabira nti omukama ali naffe, tuleme kwerabira nti omusuubize oyo agenda otutuusa mu bulamu obwannamaddala ali mu ffe. Abayudaaya nga bamaze okulaba Kristo ng'akola ebyamagero bino, bagamba nti mu evanjiri webadde gwera, ono byonna abikoze bulungi. Bwe tubuusabuusa Kristo ne tugenda nga tuyaggayagga, tugenda kusuubumuka mu bikola mu bulamu bwaffe. Naye bwe tumwewa ne twongera omutegeera, Sande yaliyo kyeddamu okukkaatiriza, tukakase nti ali mu ffe, naffe ajja bitukolera ate bulungi. Omukama abeere nammwe. Sikiliza